Mikwano mwasiibye mutya? Kansubire muli bulungi. Leero ngenda kusomesa nga bwe bakola edges ennungi. Olaba abantu basinga ndi bakola donuts zaabwe nga eno mu busonda obusonda nga tebwesongola bulungi eno ku edges eno. Kati leero ngenda basomesa nga bw'osobola okukola edge yo eno ng'ogiruse era nerabika nti edge. Nsuubire nti muntegeera. Kati olina obba ne kanze kano kayita ka rubber mat, buli omu akayita mu ngeri ye. Olina obba ne ka rubber mat, olina obba ne wuzi zo. Leero ngenda kukozesa chunky wa robin, weetaaga makansi, kati weetaaga n'eno empiso eri 3.5 millimeters. Naye bw'oba togiyina osobola okukozesa yonna empiso gy'oba olina, naye ku nze eno empiso eba ennyanguya. Kati katutandike. Bw'oba otandika wuzi eno ey'omunda eyanguwa nnyo eyamba kubanga wuzi eba tegenda kutambulatambula. Ngiseeyo ey'omunda, kati tugenda tandika. Kaakati kwata nze nkayita rubber mat, buli omu akayite mu ngeri gy'akayita, nenfuna empiso yo. Sigenda tandikira eno mu nsonda, ogenda funa w'otandikira wano mu makkati. Ndowooza mulaba kye nkoze. Then ne ndeeta wuzi. Simanyi oba mmwe mubadde mutandika mu ngeri ki, naye nze bwe nti bwe ntandika. Okwata wuzi n'ogiyisaamu. Ngitoolako, kati ngenda tandika okuluka. Kati kano akawuzi kano mukalaba, njagala nako nkabike kabe nga tekalabika. Kati ngenda okalaba kano akawuzi, olaba empiso yange eri mu maaso wa kano aka rubber mat. Eno wuzi ngenda giteeka wano. Eri mu makkati w'eno wuzi gye ngenda okulukusa ne ka rubber mat. Kati ne ntandika ne chain 1. Mu buli katuli nteekamu single crochet emu. Okola abamu eno gundi bagiyita oba bagiyita overlock nga bagiyita interlocker, naye nga eyitibwa single crocheting. Ebeera oteekamu empiso mu bw'ogenda ogiyisa mu katuli akamu, n'osikayo wuzi ne bubeerako bubiri, bwombi n'obuyisaamu. Ndowooza mulaba wuzi yange eno ndi mugibikka oba ogibikka era n'oteekamu n'oluka. Mu buli kamu osooka oteekamu emu. Nsubire mundaba naye ntandikidde mu makkati, sitandikidde mu nsonda. Bw'otandikira mu nsonda oba ojja kukola edge ereme kuvaayo bulungi. Ntandikidde mu makkati. Kati omuntu alina okukozesa eno gundi gy'endi mu kukozesa method ye ng'oli mu kukola donut yo ng'eriko obusonda. Osobola okukozesa eno method y'okutandikira mu makkati. Naye era wuzi yaffe tegenda kulagawo bwe tutandika, ndowooza mukiraba. Ngenda tuuka okumaliriza nga kizibu oli okutegeera wa we natandikidde. Nze mulaba natera otuuka mu kasonda. Mbuzaayo kamu ne kano. Kati ensonda yange yiino, kano akatuli akasigaddeyo. Kati kano akatuli akakola ensonda tugenda kuyisaamu emirundi 3. Guno gumu, era oddemu oteekemu omulala 2, era oddemu oteekemu omulala. Egyo emirundi 3. Kati tweyongereyo nga tukola emu. Era bw'otuuka mu kasonda akaddako oteekemu 3, ne mu kaddako oteekemu 3, ne mu kano oteekemu 3. Kati era olina okutandika era mu kano akaddako wano, akatuli akaddako mw'oteekemu emu. Mw'ogenda teekamu emu paka mu kasonda. Ndowooza mulaba ensonda yange egezaako ovaayo. Kaakati naatera otuuka mu kasonda kange akaddako. Ndowooza mukalaba kano akamu. Nako era ne nteekamu emirundi 3. Ogwo gumu, ogwo gwakubiri, n'ogwokusatu.
Oza mukirabye kati ogenda kuluka wano nawe era oteekemu busatu na wano oteekemu busatu kati ngenda kanduke nange nawe nga bwoluka then kusange nga otuuseeko nga wano kulage nga bw'ojoyininga wano nga tebigenda kulaga nti omuntu atandikidde wano nti oba yakomekereza wano. Kakati wano naatera okutuuka we ngenda okukamalirayo oza mulaba nkyasigazaawo obutuli bubiri nabwo era ngenda kuyisaamu gumu gumu mu buli katuli mbe nga mmazeeyo. Kati njagala kujoyininga, njagala kano kagatta kano. Olaba wakawoono gw'obadde oluka waliwo obugundi obubiri obuli waggulu bw'ogenda oyisaamu bw'oti empiso. Kino kye tugenda okulaba kiyita slip stitching. Oyisaamu empiso n'osika bw'oti neeyita mu kano neeyita ne mu kano akalala. Abamu kwe bayita okusiba. Omala n'okola ka chain 1 n'osala wuuzi. Bw'oba omaze okusala wuuzi eno tegenda kukoma wano nti maze okusala wuuzi kikomye awo. Eno wuuzi ogenda gibuza mu waakawo. Buno obugundi obuli kungulu buno mw'ogenda oyisa wuuzi eyo. Ogiyisaayisaamu mpola mpola ebulire muno mu waaka nga kizibu oli okutegeera nti ono yatandikidde wano okuleka ggwe kennyini. Kuleka ggwe kennyini ggwe kennyini abeera akimanyi nti wano we natandikidde. Ate nga nawe era wasobola okukubula we watandikidde. Oza mulaba watandise dda okwebikka. Kiba kizibu kankome wano bw'oba omaze then ne bw'okasalayo. Oza mulaba ejjingi yange eri very fine. Kaakano kawedde kansubire mwenna mumanyi nga bwe baluka kuno. Njagadde somesa aging. Bambi teweerabira okusubscribinga. Mwebale.